absence of light. Batugamba nti ekizikiza kitegeeza okubulawo kw'ekitangaala. Era ekitangaala bwe kibaawo, Darkness has to disappear. Ekizikiza kiddukirawo mu bwangu ddala. In this life, Wabula mu bulamu buno, man has to choose omuntu alina okwesalirawo either to be in light, okubeera mu kitangaala oba mu kizikiza. just like light Ng'era ekitangaala cannot be mixed. kizibu nnyo okukigatta n'ekizikiza. In the same way, Mu ngeri y'emu, cannot be in the two. omuntu tasobola kubeera mu bintu bibiri mulundi gumu. He told me that to Mukwano gwange omu yaŋŋamba nti okutambulira mu kitangaala precious gift kiringa ng'okusinkana ekirabo eky'omulembe ky'oba oggye wa mukwano gwo gw'oba osinga okwagala. Kale leero salawo, and choose wisely. era bw'oba osalawo bakugamba nti salawo n'obwegendereza, Choose light. era ng'akugamba nti genda maaso n'okusalawo ekitangaala. Ekitangaala n'ekizikiza kizibu nnyo okugattika okubeera awamu. Tutandise n'olugero mu bufunze, tutandika butandisi. Yes, okay. Kino kina Uganda kyaffe, era ng'aba High Praise Films Uganda be bakikutuusaako awamu ne MK Video Center ensibuko y'ebina Uganda ku Majestic Plaza level ya kutaano edduuka lya namba 8. End Time Films ne High Praise be bakutuusaako, Films Uganda Limited be bakutuusaako. Kali gye tandikidde batugamba nti High Praise Films Uganda End Time be bakutuusaako mu bulambalamba olwaleero, era nga ku mulundi gwa leero beegasse wamu n'ensibuko y'ebina Uganda n'ekifulumya. Era nga batugamba nti Mutabazi Ronald ye nannyini sinema, era nga sinema enegenda kwanjulira abantu ab'enjawulo nga Wabudde ya Moses etandise, Namarakalo mwana mulato musibwa, Namarakalo Muzenze David ku lutimbe, omwana mwalala Nantume Nazifa toyina musibwa, ne Nakachwa Zamzam, Buyinza Habert ku lutimbe. Kinono kina Uganda kyaffe era nga kitandikiddewo. Nalugo Margaret toyina kumusibwa, Kyuhaire Judith naye ku lutimbe mwana muwala, ne Butabazi Ronald nannyini sinema mu sinema mwali, Mwarami Boni toyina kumusibwa, Namigadde Hadija, Nanchinga Shamira omwana w'olugave Nanchinga Shamira, Namusima Ameria toyina kumusibwa. Ku kino ekina Uganda ekitandise ono bamuyita Brenda Babirye. Ekirabo okuva mu Bayibuli Romans 5:17 ekirabo wazira gye tutandikidde. Mbanikiza nnyo Twatandika n'akagurupu akali ka ssente, bano bali ba ssente, tugenda kusooka mwaka era nga waliwo pate batamiivu balungi. Mu bufunze obw'ekitalo bwe tubadde tandika sinema eno batutegeezeza nti ekizikiza kitegeeza obutabaawo bwa kitangaala, era mbu ekitangaala bwe kijja ekizikiza kibulirawo mbulamba era mu bwangu obw'ekitalo. awo bwe bayitani Omuntu alina okulondawo sayidi ki gy'agenda otambulirako, oba yakizikiza oba yakitangaala, era ng'atunnyonnyodde n'atugamba nti ekizikiza tekisobola kwegattika wamu n'ekitangaala. Ekibi tekibeera kimu, tekibeera bumu n'ekirungi. N'amaliriza ng'akugamba nti omuntu olina okgenda maaso n'okwesalirawo aidha okubeera mu kizikiza oba mu kitangaala, wabula n'akulabula n'akunnyonnyola nti olina okulonda obulungi, weesalirewo bulungi, londa ekitangaala. Ekitangaala bw'oba okirina kiringa ng'omuntu aweereddwa ekirabo eky'ebbeeyi ekiva eri mukwano gwo gw'osinga okwagala. Katutandise. Sebo babano yategese ekifo gye bagenze autu kwe kubajja babasaba okulula omuziki, bakutte n'ebyokunywa bino ebyebbeeyi ate eby'amaanyi. Amazina gano ge bazina ge gana amazina amazibwa ennyo, amazina amaseego. Banywa ebyokunywa ebikambwe mbu banyumirwa bulamu bannange. Ebintu ntwe biri common nnyo mu Uganda, ate mu Africa byabuna nnyo. Ebiseera bisinga osanga munnaye nga waliwo omwana eyekulira kugamba abeera nga akulira effujje mu kitundu.
yakunga abaana banne n'abatwala ku biiki, mu disiko, bibanda bya firimu n'ebirala. Be batutte nno sewo nabo banyumirwa nga bagamba waayita wiiki emu oluvannyuma tuli ku ntandikwa jjukira mukazi wattu eyali akunze banne n'abatwala mu disiko n'ebifo eby'enjawulo naye yali ayina amuzaala yajja alabe ku maama we bali abajjukanya ga maama mutufu maama tubonyebonye mu bulamu mukazi gwe nga waguma n'onkuza oba ndikwebaza ntya bannaye maama kyova olaba maama nakibaze mu nsi muno sirifumbirwa musajja mwavu nteekwa kufumbirwa musajja mugagga ndyoke nkukkuse ssente nanga njozeeko ennaku nze n'okufuna omusajja omuwala nga maama nze ndayira amazima ga Katonda bwe ndituuka okufuna omusajja njagala musajja mugagga njagala ng'akimanyi nti azimba ennyumba emmotoka angulira ez'ebika eby'enjawulo n'envuga njagala maama nfune omusajja akuzimbire maama nze gw'olaba njagala nfune omusajja ng'alina ssente naawe nsobole okukuzimbira ennyumba naawe nkusanyuse ne maama ng'agamba nange kyenjagalira ddala muwala wange maama njagala omusajja ng'amaze okukola ampa ebintu eby'obugagga nange mbeere nga nza kukolerera nga nze nkusanyusa nti nange kyenjagalira ddala ekyo nga bagamba waayita emyezi 3 oluvannyuma omuwala y'omu yayita banne n'abazzabe mu kifo eky'enjawulo ku luno teyabayita nnyo mu kifo kyakusanyuka engeri gyekiri nti baali bakimanyi nti ye yategeka waabayise bonna nti banne mujje wano eno bajja buzi batudde mu alina kyayagala obbagamba kuno nga tebannasimbula obokali batudde bamuwuliriza yabagamba bannaye mbadde nduddu balabanga munyirira ojjukira wayise emyezi 3 miramba abadde aludde balaba kakati abayise ku luno sewo yali abayise n'amaka ge olunaku olwaleero ng'abagamba olwaleero kyembayitira okwawukanako ensonga endala ze nabayitiranga ku luno mbayitidde ekintu kya njawulo nina kyenjagala bagamba bonna bamuwuliriza ate buli pointi gyakuba bagikubira engalo nga bakimanyi ye yayogera ebyamagezi bamuwuliriramu mwena musoke mukakade mwenno bannamwendeeta kakano olwaira ekibampisizza nyinayo amawulire mbw ag'enjawulo leero tabayise batwala mu disiko obula alina amawulire agamutuuseeko ag'enjawulo ate nga masufu eyo omusajja bannange bukyanga lubeera lwa mmindi nafunye omusajja njagala nti ekiki baamukubira mu ngalo nti ate mwana gwe n'okubongabonga bannaye wakavuddeko bannange kakano gwe kujja abatotolere nga bagamba oli omusajja gwe yafunye si bwe buno obuvuka bw'ennaku zino oli bannange buli kimu akiyina banne bamugamba ate wateebye mwana gwe gwe twakumanya gwe mugezi mu masekati gaffe abanyonyola ekisinga okunsanyusa ng'agamba ate ekisinga okunsanyusa kuwa oli gaayi oli najja nanjagalako nange bano abasajja abajjanga bankwananga ne bandekawo n'oli najja nanjagala n'andekawo naye ono gaayi yansuubiza naŋŋamba talinjabulira agenda kunjagala lubeerera oba naate bannange oyo ye wanjawulo okuva ku bayaaye be tuyina ng'agamba ye omusajja awulira dda naye amwagala banyonyola batandika n'omuwujjawujja nako nga mu butuufu laavu gy'ayogereramu esusse ng'abagamba mu butuufu oli omusajja ye ayagala ebyaddala ate laavu yagiragira ddala kakano banne batandika omusanyukirako jjukira bulijjo yabadde omugezi bwabwe yabadde abategekeranga ebintu eby'amaanyi ebibasanyusa kati naye kuno bwe kiba ng'ayafunyeyo ekimusanyusa ekimukwatidde ddala omutima baasanyukira ddala ng'agamba omusajja ng'ambe talindekawo talinjabulira talinga bano bavubuka bano abayaaye bawuliriza omusajja alina keya alina okufaayo okwa buli kika kakano banne batandika okwewunyuba musajja kyoyo twali tumulabyeko oba yampadde ekirabo ng'agamba ate ekisinga byonna omusajja yampadde ekirabo omusajja yampadde ogulabo ogunene ogumasaamasa ogufaanana obulungi ogw'omuwendo banne bagamba naawe leka omu yagamba naye ekyo ekirabo kimanyi ndisobola kiteeba tabanga yakuwadde emmotoka nti nedda gwate abagaa nti omusajja yamuwadde ekirabo nga kinene nnyo ate kisufu kya bbeeyi ono yamugamba kiyaka yakuwadde poloti yattaka nti nedda ono nti leka ntyebe nti olaba kato kyali mu Uganda omusajja yakuwadde visa gwe ngaakutwala bweru nti era nakyo si kyekyo banne bambi bafuukulaba nga bateeba ekirabo nga tannakibagamba wabula buli omu kyayogera amugamba nti gwe kyogedde kifu kakano bonna nga bamaze okulemwa ekiteeba yabagamba bannanga ekirabo omusajja kye yampadde nti kirabo kyekyo omusajja yampadde
ekirabo bonna bakyamuseba naye yamuwadde kirabo ki Salvation. ekirabo bakiyita bulokozi kaseera bagamba ekirabo bakiyita bulokozi bonna essanyu lyabuliraawe omukubo yakwata ne ku mutwe n'agamba leka ono yagudde ddalu kiki kono wayi gwe sooka olindeko mwana gwe Salvation? kirabo bakiyita bulokozi Do you mean olokose? oyagala kutugamba walokose kyekikuyisiza tugamba waneeno tuka tumala ebiseera byaffe tuve waffe tulowooza oba yategese ki kyakabi kati ali mutugamba muno yalokose jjukira bano babadde banywanyi be yabadde ng'ategeka ebikujjuko n'abayita ne bajja wowe kuno kasebawulira nti yalokose buli omu yatandika okuyimuka mpolampola abala banyiiganye ne bagamba kale n'olyoka onkozesa ssente zange enzite ndowooza otugamba genda awo tukumba otugamba binene mbu walokose mukazi wattu abadde alina emikwano egimwagala egimusanyukiramu yonna gyamulaga nti kuwoolo gimwabulidde naye nga gimwabulidde amazijji gamba nti bannaye nalokose era omusajja gwabadde abagamba amwagala ennyo ekyenkanidde awo alina laavu ey'enjawulo etalinga laavu y'abayaye bannaku zino yesu bonna bwe bamugamba nti waafe tetusuubira okulokoka bo ne baddayo mu bulamu bwabwe badda mu bulamu ki omu ku bo yali akyabeera waabwe wabula ng'abeera nnyo ku ssimu ate bw'abeera ku ssimu agenda nnyo ku youtube n'alaba vidiyo bateekayo obw'obuseegu katooke kajja waali kaagala okulaba sisita byalaba essimu yagikweka kamugamba bannaye kiki lwaki okweka byolaba nti gwe obyagaza ki nange njagala kulabako Ebyo byobadde olaba. oyagala kulaba kyebyo byobadde olaba sisita bikwatako okoze ebintu wabimaliriza maama yagambye oze ebintu wabimaliriza gwe olyoka ojja onnemereko ng'oyagala kulaba byendaba wa nange leka ndabe nti agenda eri olaba ebyo byokola bye bagambye munnange bagezaako okulaga nti mukazi wattu we yalokoka banne bamwejjako bo ne baddayo mu bulamu bwabwe munnange abalala jjukira yali ng'ategeka ebikujjuko bye bagendangamu bo baddayo mu bulamu bwabwe kati be beeyiza biki byokkola wa gye banaagenda luli yabagamba nga mujja tusisinkane wano kati batandika okubanga bo be beeyiyiza tugenda kusisinkana waani era ndowooza baali basazeewo kusisinkana wano eno bajja nno beekuŋŋaanya mpolampola abaana abawala olaba obusikaati bwe bambala bannange babeera nno bazze kusisinkana bagaayi baboyfriends baabwe kyokka bakyali batonotono mu myaka bino ebintu bibatandibaddemu wabula sebe bayakolera ddala gye baateeka okusisinkana bajja beesomba mpolampola buli omu ajja ku lulwe akozeseza boda gyakozesa najja abano basisinkanye balinda n'abalala bebanyumyanyumya abatuuse dda waliwo n'omulala eyatuuka gayi muli mutya agenza okutuuka nga naye eggalo we yatuuse dda mwana gwe obadde watuuse dda nti era ddala babadde kwalina okwebongabongako obulamu bwe buti ebiseera ebisinga abavuka bwe baagala olumu bye babeera baagala okukola biba tebirimu nnyo na mulamwa olumu biba biviirako n'okuzikiriza obulamu bwabwe wabula munaye bo bye babeera baagala kakano nga batudde awo omu ku bannaabwe yateesa In your presence, agamba everyone might be surprised why I've called you guys. abasinga kumwe muyinza okuba nga mwewunyiza lwaki mbayise wano Been our long time ono ku luno ye yabayise Joanne. ng'abaga balina munywanyi waabwe gwe baludde akaseera nga tebawuliriza gwe bayita jowani jowani oli yalokoka So abadde amulowoozaako nnyo ennaku zino she might be there suffering. nze nga ndowooza nti oba mukwano gwaffe ayinza okuba nga gyali abonaabona Still our friend. ate awaana naye era akyali mukwano gwaffe Guys, tuleme kumusuulirira era like, what do you think? We can still help. kati mbayise nga mbagamba mulowooza tukole tutya tukyasobola omuyamba What do you think? Because kubanga sometimes I feel olumu mbeerawo nempuliranga like she's there missing our fun. nti ateekwa kuba bambi atusubwasubwa essanyu lyaffe twabeerangamu ffenna Don't talk about that idiot. ono yagamba banenze saagala ogere na ku musiro oyo nti naawe leka Kill my appetite. bw'omwogerako nja kulemwa n'okulya ebyokulya appetite yange ejja kubula Ndokose. nono ngagamba kati n'otuyita mbu tugere kuoyo twogerako kuye lwaki si ye yatwejjako n'alokoka nze kyendowooza omu kuba yagamba nze kyendaba mwana muto oli si mwana muto agenda kusuwa amazina gaffe bw'aba ng'agenda kusuwa amazina gaffe n'essanyu lye twabeerangamu bw'aba awulira alyetaaga aveeyo gy'atusinkana nti era mwana gwe oteesezza abasingano tebakyamwagala yadde n'akatini gw'ate yalokoka I know what to do. ono yagamba nenze manye ekyokukola nti Want to go.
tufune wakiri omukufa agenda amubuuzeeko oba wakiri amunoonyerezeeko kuba tetukyamanyi na wajjali. It can work. Kisobola okukola. Really? Do you think can go there? Katolooza ni kufa agenda ogendayo. Yes, I you. Me? Nga bamugambira ddala era gwe ntinze nti ye. That idiot. Sigenda kugenda wa musiro oyo nze saagala byakumbuzaabuza nammwe mwali kimwagala okunnejjako. Olwokuba bagenda mu bifo by'amasanyu omukuba gwe bagambye nti agenda amunoonyerezeeko ye yali agaayo. Kakana mu kusembe bamumatiza nakkiriza. Nene. Kwe kujja anoonye ku mukwano gwabwe Joan. Bayi. Weeraliza okunoonyeza Joan ewaabwe waba Joan. Ani yatuleeta wano. Yatuuka ewa maama nga munnange nno wano mbadde empise nawo nga sikyajjukirawo bulungi naye Tinga si. olw'okuba Joan yali yatuleetako wano eno mbadde nno sikyajjukirawo bulungi naye waliwo omuti oguli awo gwe nzijukiriddeko n'empeta nti Amba wamma weewane wa mama Joan. kasita ndabye omuti bwe guti ngamba wateekako weewane waabwe waba Joan. Natasha. Kwe kujja Kati nzize wano nzize wano okuzuula ki ekyatuuka ku Joan. nga mutuufu njagala ntegera ekituufu ki ekyatuuka ku Joan. Joan ebbanga liyiseewo liwerako. akabanga kayiseewo akawerera ddala. Jjukira bwe yabagamba nti alokoze abasinga banyiga ne batambula mu busungu ne bamuviira. Kati bambi omukubo yateeseza n'abagamba ne tunonye ku mukwano gwaffe. Batumyeyo no kaliddalu. Yaze wa maama. Joan owaffe yalagawa. Kwe kubuuza maama nti wa Joan owaffe ye yakwata watuludde omulaba kati. Luli ekyasinga basisinkanyanga ennyo byali bikujjuko n'amasanyu. Kyeyantuusaako. Maama ng'agamba omwana oyo kye yankola wano siyinza kyerabira. Era naawe bw'obanga mmwe bamu era nga by'omunoonya. Era bwe kiba nga John bye yayingiramu nammwe bye mwayingiramu. Waate ekkubo oti oddeyo gy'ova. Saagala byakumbuzaabuza na kunsiruwaliza watu. Nti olwo maama ki ekituufu? Bwakya bannawakya lumu. Maama ng'agamba bwakya lunaku lumu. Ng'afuluma ng'agendera nga bulijjo. Joan ng'afuluma ng'agenda nga bwe yagenda nga bulijjo. Yatuuka Nze nasigala wano. Ndowooza bwe yatuuka eyo. era nga bwakomawo bwaggulo. Yakomawo era akawungeezi. Nga bwakomawo. Yadda musanyufu bitya. Ku luno muwala wange yakomawo nga musanyufu. Maama. Yanengera inampita maama. Anyumya emboozi. Ampita oluleekereeke. Nange bwe yampita ennyo ne ngamba omwana ampita oluleekere ku lusinga olwa buli nnaku ki ekimutuuseeko. Olwo ki ekyali kimutuuseeko yali afunye mulimu ki kyogambye yali musanyufu nnyo akuyita akaleekereeke ki ekyali kigenda mu maaso. Anti kuyinza nzija. Ko maama owaayo nnyumya. Era nsumulula osuna gwe biyise by'oyagala. Lindako nsumululire ddala emboozi ogiwulire. Nga byakivunda kino kyekituusa awaka. Maama yagamba omwana bwe namulaba nga asanyuse nnyo ampita akaleekereke konze waayi ki ekituusewo ewaka. Olwatuuka nga ngamba maama nafunye omusajja konze nakikwagaliza dda mukaba mulungi. Konze yeddi. Omusajja njagala mukuleetera akakulabe nti amuleeta ddi. Musajja ali. Nti bannaye maama nafunye omusajja oli omusajja wanjawulo. Joan nga talina kye yatugamba. Ono yagamba yi Joan kyogamba yafumbirwa dda ffe tetwabimanyako. Abana buli kintu kyonna. Amazima ganyini ffe ffenna bakwano be tatunyeganga nako nti yafuna omusajja era yafumbirwa. Mwati omanyi. Njagwe njagala koleki. Omundeetere. Maama yagamba nti muwala we nkasi yangamba nti yafunye omusajja ne mugamba omusajja oyo mukwate omundeetere. Ky'omunsabira. Nze ku lwange naazi maama we. Era nga maama eyazaala omwana omuwala ye yabuulirawo lumu omuwala we n'amugamba nze ebintu bye njagala onsabire. Bwakati mbadde okuva eri bbaawo biri bintu bibiri. masannyalaze yakasimusobola. Njagala waakiri agule sola. Bali bazikira oyaka. Yali ayagala sola. Maama. Waakiri n'ettanka ey'amazzi kubanga muwala we yali abadde ng'amusomera ku mazzi eyasasula amasannyalaze kiyaka baali bagenda muwasa bamutwale. Buli kyoyagala ogenda kifuna. Maama agamba muwala wange yaŋŋamba nti gwe buli kyoyagala ogenda kifuna gwe ŋŋamba bugaminzi omwami wange nja mugamba gwe nafunye. Ajja kikuwa. Ko maama nti yoyo omusajja gw'otinkiza naye bw'oti ajja ddi okundaba ye amanya ge yaani. Gwe njagala okumanya. Yesu. Omuwala wange okuŋŋamba erinnya ly'omulenzi ayagenda omutwala gwe yali afunye. Yaŋŋamba mbu Yesu. Bamuyita Yesu. Mama aganda mubuuza nti ogambe nti omwana yaŋŋamba nga akaza amaaso nti bamuyita Yesu. Mubuuza ne John. Yesu awasa. Nekaliriza ne mubuuza nti gwe Joan mwana gwe Yesu kweri awasa. Bagamba muwala bwe yaloka yajjanga ng'agamba abantu ab'enjawulo. Bwe yatuuka ku maama we n'amugaa nti bannaye maama nfunye omusajja ate oli wanjawulo alina laavu yaddala alina keya. Ye maama olw'okuba yali alaba muwala we akuze yasanyuka nga lowooza omuwala afunye omusajja agenda omutwala omuwasa. Maama agenda okubuuza omwana nti waayo omusajja akutwala bamuyita ani nti bamuyita Yesu. Maama ng'agamba ku olwo ndowooza tayagala. Omwana n'amugamba nti bw'oba oli mugezi va mu bulokolodde mu dini yaffe gye tubaddemu ekitali kyo fuluma ove wano eno. Omuwala mbu yasalawo okufuluma n'agenda ye tata Yesu. Kiraka gyali tayagala kujja kundabako nange sikyetaaga siri ku muntu asiruwala n'alokoka.
mu ddiini yansabiramu. Maama yagamba okujjako omuwala nga avudde mu balokole nadda mu ddiini eyaabwe ye tali mukkiriza kudda waka. Kakano gwe baali basindise okugenda okumanya ku biki ebikwatagana ku Joan. Gema wulya ge yawulirayo era ge yazza mu banne. Did you talk to Joan? Kakati abenjawulo bajja bamuyita Bad news. ajja n'abanyonyola mwana gwe wagenze wayogedde ne Joan nti gali amawulire mabi. Her mom chased her away from home. Maama we yamugobadde okuva ewaka lwaki ate. And I say, do you know what? Omanyi kinno? I don't know. Simanyi. Mom, Maama we you know what she told us last time? omanyi bino bye yajja juzi n'atunyumiza. Nalokose. Exactly. Bino ebyokuwaza mbu yalokose simanyi afunye omusajja. Say, Byawoza nno byeve nno n'agenda agamba ewa maama we. Ebyekisulo ebyo byennyini bye yamugambira ddala. Try to call her. to call her. Wagezzaako mukubira simu, mukubira simu. Nganze mukubira. Why me to call her? Nga lwaki neetaaga omukubira. You know, she's our friend and Anti omanyi mukwano gwaffe naawe. talked her. Anyway, Tuteekwa okwogerako naye nti lwaki. Yeah. Munnange Kaliddalu gwe baasindiseeyo okugenda okufuna obubaka. Bambi ye yali yakoowa. Ebintu by'obulokolo bitabyagala nnyo. Ate oli yali abategekera nga ebikujjuko bye bagendamu. Kati bwe yalauka kibitegeeza yali takyayagala bategekera bikujjuko, ayagala batwala ku kyaki. Kakano bambi ono yagamba waayi kamukubireko ku ssimu kati. Bagenda okukuba essimu. Joan essimu ye nga nayo tekyaliko. Kakano bajja batuzze. Joan wajabera. Tulabe mukazi wattu ku bulamu bw'ayitamu. Obulamu bwati banga si bulungi nnyo bw'ayitamu eno gye yadda. Mukazi wattu bwali budde bwa kumakya. Alina mukunaaba maaso mpola mpola. Omu ku balenzi abedde beetegekeranga ebintu ebyenjawulo ebikujjuko bye bagendamu. Yali atambula sayidi ze n'agenda okulaba. Joan. Kwe kuyita owaayi Joan. Banange nze asanyusa okulaba. Simanya yegwe ko yabadde nga asanyusa okulaba. Abadde alina omuwala gw'ayitako agenza okuyita nga ye Joan. Kwe kusembera batule wabbali banyumye. Wano we wange. Yamubuuza ate okola ki eno nti wano we wange. Agenda okwetegereza akayumba Joan mwabeera nga omuntu yali anyi. Joan yali afaanana obulungi laba gwe wenna otambuza bigere ennaku zino. Nvunza ze zikulidde oba. Nga bwe nnali. Twasooka N'agamba munnaye sikyali tuli nga bwe nnali. kusangayo yasiika naye maama we. Anti munnaye twakunoonyaako. Gamba Joan nange maze ebbanga. Kaliddalu n'agenda ewammwe n'abuuza ku maama we ne maama n'agamba naye amaze ebbanga nga takulaba. Ye gwe okolayo ki? Yabuuza omulenzi ye ate gwe n'okolayo ki? Wali wansi wa kyamaani. Ng'agamba apangisiza ennyumba wali wansi ng'ewa kyamaani. Ba kati ate essanyu ly'amaanyi nnyo. Era kati essanyu ligenda kubeera ly'amaanyi kuba kati nkiraka nfuse na neighbor. Be bamu ku bavuga be yategekeranga ebikujjuko. Ne bagenda mu binyumo. Joan wali nga toli mulokole. Kakano omulenzi bwe yatunuulira omuwala yagamba naye Joan naawe oli bwe wali tewali mulokole. Waakiri wali oshanana wali ofaanana bulungi nga weekolera ku kasenteko. Kubanga oli Joan yalinga akuulakuula. Wabula munenge gye yava mu by'okkuula. Bw'otuuka kayumba mwasula. Embwa tesobola kulya. N'obulamu bwayitamu omulenzi yamugamba amazima ganyini ne bakusalaasala ne bakuteeka ku sowaani. Embwa tekulya erondamu nnyaanya. Omuntu andaba ntya kasita nze neeyagala. Mukazi wattu ye ng'agamba tafaayo ku ngeri bantu gye bamulabamu ye kasita yeeyagala ate ali mu Yesu. Ku kintu ky'okuba Katonda. Ekikulu kiri nti kasita tava ku Katonda. Nze kugamba ebintu by'ogamba osimanyi ndi mulokole. Munaye mugamba waayi. Joan bino ebintu by'otugamba oli mulokole. Obulokole banenga bukukyusiza nnyo naawe. Mukazi wattu bwe yava ku by'okkuula, ku by'okuyaaya. Ate nga bwe yali ajjamu ssente, munaye obulamu bwafuukuuka. Wabula bo banna abaasigalayo mu by'okkuula, mu by'okkwana, by'okgenda out, n'okulyalya ssente z'obuvubuka, bo bano bafaanana bulungi. Balina n'essimu ez'ebbeeyi. Bali mu kwekubya buselefi. Babeera nno bali awo, munnaabwe bw'ajja. Kato wedda. Ne Kristo olinga nawe atali. Olwatuuka n'abaga Katonda odda muli ku kiwane nti naye Kristo olinga atatutegeera. Bo baasigalayo mu bulamu buli eri obunyuma. Bakyakuula, bafuna kasente bayayayaaya. Naye ye mukazi wattu Joan bwe yalokoka yabivaamu. Bo bano basinkana bafaanana bulungi. Amasimu bakwatagana ag'ebbeeyi. Bagenda out. Joan namulabye. Yabagamba nno banne muyinza okuteba Joan namulabye nti okakasa ntye. Joan wamulabye. Namugulu. Okakasa wamulabye nti namuguddeko na bugwi. Banalokose. Ono awoza nalokose nti oyo yennyini. Namulabye. Wamusanze wa wamuzudde wa. Wabula wamusanze wa wamuzudde otya. Wamusanze akola ki? Bwe nagenze yakikwata. kwabeera. Ng'agaba ne. Akali awo. Nga
simutegera kana abadde ntambula yasikangezeeko kumuyita nenda bomuwala nga banebolaba wabeera mutufunire sinna nakikkiriza nti John oli gwe nali manyi nagezezaako bugeza nengamba kale muyite ndawe bwena ayanukula nga manya John waffe nagenza muyita bane nga ayanukula kubanyonyola bannange wani yetaaga kumwerabirako oba nki banyonyole nti amazima gandi nti John kisana mulabeko mwena mwe n'amaaso gammwe ono nti kyogamba atusinga ennaku zinaashanana gwate yalokoka nti atoli embeera gyalimu ekaabya n'okaabya oba akukyawirawo nti banne ye bw'omugamba okuva mu bulokole nti nogeza omugamba buvamu akukyayira nawo kwegamba John ye yagenda bukyanga yalokoka n'ava ku byokkuula n'okubba ssente naki amazima gali nti embeera yayonooneka bwonoonesi kubanga luli enkola ya ssente embi gye yalinga azifunamu yagivaako kasasi wabula newankubadde ebintu byeyongera kubeera bimbulamu bwe John yasigala anywezeza Yesu kati ono basisinkanye omumunne amugaye nti waayi bw'omugamba ku by'obulokola avaako nti watasobola bivaako olwaleero tudda ku muzigo John gy'abeera alina okulaba nga otalina kakano John gye yali abeera mukazi wattu olw'okuba takyakuula landlord yali amubanjizanga emyezi giweze laba firimu Yesu yazimana nyumba landlord kuno yali abuuseeko waya najja n'atulira ddala mu ku nnyumba ng'agamba kana akawala bulujjo kabanja kawuza Yesu agenda kumpa ssente Yesu agenda kukola naye kati kantuulirewo ddala oba Yesu yali azimbye ku nnyumba kumba ono abadde akomyewo alabe ku John yasangawo landlord yamugamba gundi genda obuzaabe mulagonze tomanyiira landlord kuno alindidde ku mulyango gwa John ate munyivu muzibu leero tajja kuvaawo akawala kagambe kujja n'okagamba mpeezange ne kakuwoleza Yesu nzikiriza Yesu nsinza Yesu nindirira Yesu kakati kambeere wane munnange John mukazi wattu ali mu kutambula ava ku kanisa mpola mpola tugezaako okulaba okusoomooza n'obulumi omuntu yenna abeera akkiriza Yesu Kristo bw'ayitamu okuva nga yakalokoka muneebubeera wakalokoka olumu emikwano gisobola okukukyawa ne gikuviirako ddala nga gyo giraba obulamu bw'okutte bw'otandise okutambuliramu bo tebabusobola sanga Krisi John aba ku kyakira bwasinkana Krisi jukira ku Krisi yapangisiza nnyumba saidi zeeno bansobera yamugamba mwana gwe ebigatto by'olimu nde paka kyaki tambula butambuzi n'ogenda ku kyaki kuva Monday mpaka Sunday obeera mu service musaba nga bw'ekyovola saagala sifuba butabeera mu mukazi wattu ng'agamba yeetaagira ddala nnyo Katonda yeetaaga Katonda amukola ekivola buli service afuba agibeeremu maki ogenda kumukolera simanyi Krisi yamugamba naye landlord wo muyiseeko wali eri ku mulyango akulinze kyonna kyogenda omukolera simanyi mukazi wattu ye ng'agamba kitaawe w'omugulu ajja mukolera kugamba newankubadde ensi yamugoba n'emwegaana olw'okuba asembeza Yesu yasigadde akuma okukkiriza nti Katonda ali mugulu ajja mukolera munnange yasala waagume ajja atomere landlord kubanga bamugambe landlord wo olwedde waali ku muzigo gwakulinze landlord yalinda omuwala akomewo otule nitutuka n'omutwala nga tajja kuvaawo ku luno alaba omuwala amubanja ssente nnyingi kyokka omukisa kiyaka gw'okufuna ssente amusasule teguliiwo mukazi wattu olwatuka yabuuza bana landlord musiibye muti eyo wabuuza nno tulo twamututte nadda laba bwajja amukoonako waayi landlord nkubuuzaako landlord agenda okwegolola okuzza amaaso ulira nyabo aganyabo lyose n'okomawo olwaliro zange oteeko zimpa omwezi ogwasooka gwaggwako ogwokubiri guweddeko ogwokusatu guweddeko n'ogwokuna guweddeko olwaleero batolina ssente olwaliro bwobanga tolina ssente mu nsawo yoba mu nnyumba munene aganyabo nkugoba tolina kyogenda kumbuzaabuza mu Yesu agenda kukola Yesu yandibadde yakola ddala olinga alowooza mu Yesu yazimba ennyumba zino emyezi esatu mukazi wattu ng'agaba neegumiikiriza mugenda kuwa ssente wiiki eno emyezi esatu giseewo nga tompa ssente kati ogenda zijjamu kumpa ssente nkuwe ssente anti bane bagenda kumpa ssente kuwa ssente zolaba nno kane n'akaana onaasobola okusasula emyezi gino gyonna kati onaasobola okusasula gino gyonna emyezi zaagala za bitundu emyezi ena ojjewa onsasulako komaze ebbanga oli myezi ena tofunanga ssente zinsasula kati ogenda zijja wiiki eno ayinga mujagukula mukazi wattu ng'agaba naye mpaamu buli kaseera kati nenyo ngenda kukwata ssente nzikuwe ewe Katonda gwenzikiriza mulamu ikeeyo gwe notasasula ngenda kukola ki wiiki eno gy'onsaba bw'otampeeramu ssente zange ngenda kukola ki oka gye nkusaba landlord akutte wansi ne waggulu buzibuzibu nga bwomuntu akati no landlord yagamba kale yokusasula sobola okulaba obuzibuzibu bw'oyitamu era okubanja ennaku zobadde weekweka sikulaba mazima gali naawe toli mwangu wakubanja weekweka bwekwesi naye nga mukazi wattu bambi aba teyeekwese wabula olumu abeera ku kyaki ate avaayo leete omanye ebintu kasita bitabukanga mu bulamu waakiri weesulanga mu mikono gya Katonda yalina ekyokuddamu
Yira ndoda badalozo omuwala yekweka bwekwese wabula munaye alwa ku kyaki. Njagala kusonyiira. Kakano landlord yamugamba naye nno waliwo ky'oyinza okukola naye nkusonyiira ddala ebbanja lino nti landlord atandise okwewoomya. Wiiki emu. Ng'amugamba naye bw'ongumiikiriza akaseera njaka kuba mu wiiki emu nti mu wiiki emu nti omwezi mulamulamba. ate nno gwe kyoyagala okugamba nze nnyinza n'okwongera omwezi omulamba oba ebbanja ne liviirawo ddala singa waakiri okkiriza kino kiŋŋamba. Landlord abadde ng'ateesa nti ono omuwala akkirize. Landlord kwegamba ndowooza amufule mukazi we namba 2 oba namba 3. Mukazi wattu agambe sijja kwekkiriranya sinewankubadde nti omanja ssente oba oyagala ennyumba yo gisigaze obongobangoba naye sijja kukola ki Katonda kyatansuubira kukola kati. Ng'amugamba munnaye newankubadde nsula mu nnyumba yo ng'omanja sigenda kukkiriza kwenda kuba Mukama tabikkiriza ebyo. Akantu nga kano. Mukazi wattu agambe yeesize Katonda akkiriza Katonda alindirira Mukama ajja muwa ssente zisasula. Landlord yamugamba nteeseza kino n'okigaana. Omukono guno waggulu. Kati olwalira amazima ga Katonda mugulu omukono gwange nga nange nguwanise ebintu byongenda bikusulawo bweru genda bugenzi. Bwe kiba nga nekyenteeseza okiganye eyange tojja kugiddamu kambi kusulire wabweru batulabire kati. Ogenda kunoonyawo woyinza okusula kale oba si kyojja genda ku Yesu ze yazimba kusulire eddala awo kiba nga nze nannyini nnyumba zinene yamenyeka nenzimba ennyumba zange oganye neki kye ŋŋamba. Yamugamba kale okkiriza nnyo Yesu. Yesu kakuzimbira ennyumba agikusulire wansi ezekkakkanye yiyo giyingiremu omwo obutandika okusula togenda kumanyira. Mukazi watunoloza tebamugobye mu nnyumba naye nga jjukira yalokoka bukyanga yalokoka ebintu byeyongera kubeera bibi mu ngeri emu oba endala yadda wabbali awo. Mukazi wattu tayinza nakikkiriza naze kyensobola yatandika okuyimbira Katonda obuyimba mu ngeri waakiri oba olwana kukuuma ssuubi. Amazima gennyini eriyo embeera lwekutomera n'owulirira ddala ng'osaanuka oggwawo ozannya ggwe ate nno ng'oli mwana wa Katonda oyimusizza okukkiriza. Osazeewo obutabba, osazeewo obutakumpanya, osazeewo obutakula, osazeewo obutalimba abantu bajjako ssente zaabwe. Waba n'okkiriza Katonda Katonda n'abeera ng'ataliyo oba n'abeera ng'atalaba oba ng'atawulira bw'oba ng'osabye. Munne mukazi wattu abeera ali awo. Bano banna abataalokoka bonno bali bulungi era abeera bamuyitako ne bajja wali ne bamubuuza waayo ate obadde ki mulokole waffe kiki ali mu nnaku bamugobye. Yamugamba naawe tuli bamukwano mwana gwe tuli bamukwano si kyo era nayiseewo ko nekugambako nakenyini nayiseewo neggamba bulungi obifuula eby'omuzannyo embeera gye nkulabamu Giwani naye kati embeera eno Giwani gye nkulabamu amuteeseza kyengenda kukola embeera gy'amulabamu si nnungi bintu bizibuwadde. Yamugamba kyengenda okukola ndowooza ngenda kukuyamba koye suza ndowooza ogenda kumpawo okusula si kyo bannange mwana gwe nebaza nnyo Yesu weeba nnyo bali ddala bamukwano gwange bwagenda okunyamba kubanga mukazi otalina wakudda. Yamugamba sigenda kuwa nnyumba simuwa nnyumba alina kyayiiya naye engeri gyengenda kukuyambamu ng'amugamba si kya nnyumba naye engeri gyengenda okukuyambamu muntu ngenda kukutwala wa muntu koye agenda kumpa mulimu tandika okukola nfune ssente anoonyeza omulimu nti nve mwene ennaku kulisi si wa mulimu nti oba agenda kunnyonyeza mulimu nve mwene ennaku nsobole okukola kwegamba yali mulokole nga n'okukola akwagala mabega wabula nga n'emirimu gikyagaaya tambula ng'anoonya emirimu. mukazi wattu ng'agamba emabega kawo yatambula ng'anoonya emirimu alina ofiisi emu gye yagendamu tulaba nga gwe empapula ze n'aziwaayo twetaagira ddala era nanyini kampani yamugamba waayi bwe mpise mu mpapula zo nga mu butuufu oyinirira ddala ebisaanyizo bye twetaaga. Yali nno yasoma bulungi wakola bulungi wasoma bulungi empapula zo bwe ntunuulidde empapula mwana gwe wasomera ddala wayitira ddala bulungi. Tujja ku abantu abalinga gwe be twetaagira ddala nga tusasula $5,000 mu kampani gye yali asabye omulimu bamugamba omwezi ogusookerwako tujja kuba tukuwa gujja kuba gwa $5,500 eza transport ate buli lunaku ojja kuba akwata $5,500 azikozese mu transport oba ebyokulya. empapula zo wasoma bulungi yasanyuka yeebaza Katonda bambi ng'akyali mu ofiisi. Omusajja yamugamba tewasoma bubi wasomera ddala bulungi kiragira ddala mu mutwe gwe mulimu amagezi. Are you married? Wabula ekibuuzo kiri nti oli mufumbo. Wow. Tisinnafumbirwa nti sitwagalira ddala ekyo
nanyini kampani agambye bwe baagalira ddala batannaba kufumbirwa kaakati bwe kiba nga tonnafumbirwa nyabo nti wangi This job, there is one condition. okuwa n'omulimu guno waliwo akakwakulizo kamu I mean, kwakulizo kamu you only sleep with me. bw'oba wakugufuna oteekwa okwebaka nange nti eki kyokka bambijjukira mulokole okuwa omulimu oteekwa okwebaka nange byabadde anyumiza munaye amugamba munaye omusajja yali ampa omulimu wabula nagaana okwebaka naye yesu tabikkiriza ebyo ne 15 za buli kono sookoleke omulimu ogambe gwali gwa mitwalo 5 nti mu 5 ne 15 za buli naku okimanyi nti bwekibala abalamu gyali emitwalo 65 nti era ddala kakati gyewani nkikola nimala nenenya nze mbagwe nyenda nemala neneetonda maaso ga mukama nti saasira nti kati siyinza kuswaza katonda wange sawo kakati gyengenda okutwala nze akuyambe musawo ate bannange musanyufu mukazi watulwawula nti bamutwala wa musawo yagamba ate anti nasoma obusawo okibaze mwana gwe olwokuba naawe okimanyi nti nasoma obusawo nti nze gyegamba agenda okutaasa bwe kiba nga yesu takukoledde kankutwale ew'omusamize nti eki nti eyo yonna mu makubo ago gonna ozze n'osanga mu nnaku yange yamugamba mwana gw'oyise mu makubo nojjo n'otuukako nga ndi munda ku bango bye sikyalina nawakusula longamba ebigambo bityo nze omulokole nti ontwala wamusamize nti owaayi yesu wamwe ate akoze asaba ekinaasi mukazi wattu ngagamba kyogamba onteesereza kuntwala mu basawo ba kinaasi mbubakole ku nsonga zange bagambye nti ndiko kidibo kwegamba mu bulamu abamukwana gye bali naye yagaana okwenda embeera gy'alimu si lwakuba nti mukolimire wabula muntu akumye okukkiriza kwena okulindirira mu yesu ye munaatuusa okujja namugaa nti owaayi bwe kibanga ebintu bikutta ekyenkaddawo nga ne yesu takuyamye nze kankutwale mu basamize mukazi wattu yagaana n'agamba kanindirire katonda ajja kukuba ekkuba awatali kkubo kino kye bayita okukkiriza n'okulindirira genda kubeera wamu naye muve ku guno omuzannyo olumu abalokola abamu gwe bayitamu bino byempitamu byakaseera mukazi wattu yaddangaawo ne yeegumya taata ne yezzaamu amaanyi n'essuubi ye yekka ne yekka nga bayibuli bweyogera ku dawudi olumu sebe naye atwala nga akaseera ne yezzaamu essuubi kakano yagendanga mu maaso n'okusoma ekigambo kya katonda kubanga kyekyo kyasobola okugyamu essuubi n'asoma ku bantu ab'enjawulo katonda baakoledde abaali bayita mu mbeera enzibu abaali bayita mu butyabaga mu galwadde ennaku okutawanyizibwa wabula katonda yabakolera wabula bakwano be abaagaana okulokoka bo bakyali mu byakuula ssente bafuna free money obulamu bwe balimu bulungi nnyo n'okusinga ate obwo bwe ye yalokoka n'ava ku byekiyaayo bw'olaba amayumba mwe babeera engoye ze bambala amasimu ge bakwata ye mukazi wattu asiba ku kyalo ng'azunga buzunzi ate kati ayagala okuddukira gye bali waakiri asobole okufuna okubeerwa waakiri bamuyambe laba ataala okukambeera gy'alimu akuula afuna ssente simu bakwata zino ez'ebbeeyi olumu embeera esobola okukuba n'otuuka n'okwetamu obulokole mukazi wattu kye yakola yajja eri bo abamu ku baali abanne ono yawulirako kona n'agamba baataani oyo laba mulokole nno yakonkona agenda okuggulawo okugira kutinga jowani yasooka n'amwetooloola bulungi amulabira eddala kubanga lwe baasemba omulaba nga alokose yali abagamba ye ekkubo lyakutte lyettuufu oba basigadde mu kkubo ekyamu ono yamugaba ekibanga ekkubo lyewakwata lyettuufu ng'ofaanana bwotyo fuluma n'okufuluma mukazi wattu baamusindika busindisi baagaana okumuyamba ebyo bisobola okukutukako munnaye ng'olokose ng'emazima n'oyita mu mbeera ng'olinga atalina yadde mikwano ng'omuntu asobola okukutunulira naga nti oliko kikolimo ng'olumu nasina kikolimo kakanda mukazi wattu we yadda yatandika okukuba ku masimu amatonotono oli otya alimu nno mukubira ku kulisi sinabakufuna kulisi ate kakuba yamubuuza nti wafunye woosula ndi munaye sinabakufuna kati asiba wabbali ku kkubo waasula alinga omulalu bannangeraba abantu bangi abalokose temanga ng'embeera evaamu neefuuka nzibu nga bw'ogira bulwaliro mu sinema wabula abamu baaguma ne bakuma okukkiriza ate abalala baakoowa ne babivaamu buvi ekyo si kyekyali ekituufu ekyokukola bangi kufe bukyanga twakkiriza katonda ne bukyanga twewaayo okulaba nga tumuweereza ebintu bibadde bibi nnyo n'okusinga bwe twali tulowoozezza mu bulamu naye munnaye tusigadde tukuuma okukkiriza n'okulindirira kakano munnaye
ate bano abasigala mu bulamu obw'ekiyaayi bo bakuulira ddala kankubuulire alina bulungi eno yakubira ku munne essimu nti mwana gwe kankubuulire nti mbuulira yo nga ntudde kale nga bwomanyi byange by'ekigagga nabadde ndi awo mu bulamu bwange ebizungu bweswaga ndi mu kwogera n'abazungu bange benkuula ali mumunyumiza tudda ku Chris waliwo eno gyali mu kutambulira mpola mpola mukazi oti yali amukubidde essimu naye bw'olaba John embeera gy'alimu Chris yajja nga mwana gwe kiki wangamba yaga kunsinkana kubiddeko ssimu gyebale baddewo tyandi munaye waliwo ngamba yagala kunsinkana nti badde ddi awo nengamba ndoza katusinkane twogeremukko manyi saagala kulaba abantu nga babonaabona awulira ennaku olw'embeera John gy'alimu nga mugamba tayagala kulaba abantu nga babonaabona kirungi ekyo nagenze kiba kirungi ekyo takunkun bano bali ku ssimu bali mu kunyumya bwenti ono amuwa olugambo mu yabadde ali mu nnyumba n'awulira akonkona yagenze okujja okuggulawo bw'ati bannaye gwe omanya ani yabadde akonkona omanya ani yabadde akonkona bannange kasasiro nti ani oli John kasasiro tetanga kwegamba embeera gye yabadde alimu ng'alinga ddala akasasiro kennyini engoye zayambadde amaze ebbanga tanaaba kawero kasibye ku mutwe kasasiro ku geeti yo ono yamugamba naye ate ani yalese kasasiro ku geeti yo ana yenna nga bw'ali bannange yenna engeri gye yabadde afaanamuko bannaye nga toyinza kikkiriza bali mu kwogera ku John yalokoka nangamba bonno bali bulungi simanya mugobe anoonya buyambi era aze wange yaŋŋamba ennombo bamugobye azze ewange afune obuyambi nti olwo wakoze otya kubeera mukazi wattu John ali anayogera ne Chris street ne bukya Chris yamubuuza obeera wanti mbeera ku street buziba ne bukya Chris jjukira amagezi ge yali amuwa wendi gamutwala wamusamize mukazi wattu n'agaana akasimu k'ayina akatippina la babandi akasaanikirako emabega kaabula dda obupeesi obumu tebukyakola angu kubeere ewange Chris yamugamba munayo kulw'okubonabona ennyo bwe lwaki tojja n'obeera ewange bano bali ku ssimu bageyaye era olubeera oba yagagenda kiri ku ggwe munaye bw'oba okkiriza Katonda n'osobola okuva ku nkola y'ensi n'enneeyisa yaayo osobola okufukira ddala emboozi mu masekkati g'abantu nga buli muntu akuyitako takwegomba yadde benyinyala engoye z'oyambala kasimu k'okwata n'ebirala wabula olumu osobola okusanga omuntu ng'akuta essimu ey'ebbeeyi si lwakuba nti yakola ssente n'azifuna olumu ssente nga yazibba bubbi oba olumu nga yakuula bukuuzi abaana abawala abasinga essimu ze balina baakuula nkuule ge mazima kubeeranga mwana muto okimanyi bulungi ono ali wano eno ne Chris okuze Chris yamugamba naye nawe liko okuze ate nange nkuze awo nga tolina mubeezi oli awo tolina musajja John kuva ku bigere kunemwambukani bano bali bugeya John nti mwana gwe namutunudde okuva ku bigere wansi mpaka kaviiri waggulu nga yenna mukyafu muzibu tikale olaba okulokoka Satan go away mukazi wattu agenze okwera nga ate Chris alinga ayagala omukwano obukwanya yagamba nedda sitaani genda yali mulokole mugumu nga newankubadde embeera bannange yeeyongedde okkaluba teyekkiriranya naku yange egwebeera mu ssanyu lyo yagamba munaye kangume ennaku yange gwebeera mu ssanyu yo kanyo kubanga ssebo Chris atuuse olw'okuyomba n'amugamba nti owaayi oli mu kwoza mbukkiriza Yesu neraba ennaku gy'oyitamu koye kangume ennaku yange gwe naawe beera mu ssanyu lyo wabula Yesu wange sijja mweyambula bonnange tudde eri bano bo baasigala mu bulamu bwaswagwa nakuula bafaanana bulungi nga muzina muklabinga biici ziizo mugenda Totegeeza otulabaye bali mu kunyumya balaba otufollowinga ku bundi yaffe iye kano kaabalaba abadde nga kaba following ono ali mu kanyibuuza nti kyogamba walinga otufollowinga nti era ddala ebyo baali obulamu shaminga ndabo kyali mwana muto kaagala no beegattako tiyinga ndabo kyali mwana muto ntinze mukulu ndi muntu mukulu naawe leka igwe nti ye leka kunnemesa masanyu mukulu naye okyali mu kilasi za wansi okyali mu O level naye nze kyalaba oli mu kilasi za wansi olevo nze saagala ate saagala byakulinda mali taata be banneesibako ngende okusomera maama ne taata olaba be bankakana okugenda ku ssomero nze ebyokusoma nabyantamadda okay azeewakalidde lumu ayagala amuyingize mu gurupu yaabwe balye layifu etya obegata mwana gwe nfiirawo njagala beegattako nange ntambulenga nammwe ngendenga nammwe ku biiki
tugende mu disco n'ebirala. My friends. Sure. Yeah. Bananzikiriza. Yamugamba ngenda gaba bakwano bange naye bananzikiriza nti totya. Kyekado kaliddalu kati ennaku zino yakwataganya gurupu. Yategekawo we bagenda. Bagenda kukola ki? Annange. Kuwano kwana. Ate kiki? Bwe tuva eyo tudde eno. Ewa Chris. Ati guddeko. N'agamba mwana mulenzi. Asinkanye omu ku bannembo ali mu munyumiza alina kye yaguddeko kyatayinza kukkiriza. Kaana kali awo kasiiwufu. Twabirangako mu gurupu yaffe eno. Ng'amugamba mwana waliwo kaddemu kali awo konna kaasiiwuka ennaku zino. Naye nakasanze. Twabeeranga nako mu gurupu naye mama. Bakagobye mu nyumba. Nakasanze kali mu mbeera mbi nnyo kaali keerokosalokosa. Nebo kasulire embwa tesobola. Akagobye mu nyumba banne bw'olaba engoye ze kambadde kamaze ennaku ng'abo bammeka nga tekanaaba. Sekyase. Kali ne bw'okasalasala n'okasuulira embwa eryamu nnyaanya ate nga zeesinga obuteetaagira ddala. Agambye nze ndi mulokole. Bwe nakagambe kankuwase nkujje mu nnaku kaŋŋambye nze ndi mulokole sigenda kuva ku Yesu wange. Sebo n'abayaayi abatakkiriza na mu Katonda olumu basobola okukutuulira ne balabira ddala nga gwe toli mulokole. Olumu ne bw'osirika n'oguma n'ogakaninire Katonda. Ebintu olumu bibeera ddala bizibu. Musi muno kyali. Mutufu. Yaaya akolezezza omugwabi gwabwe. Banyumye nga bakoona ffege. Bali ku njaga. Ekyanumye kyokka. Kasembayo obubi. Ng'agamba ekyasinze okunnuma kali akawala kabi nnyo kasiiwufu kakovu. Naye ng'abalungi bakkiriza. Ate abalungi bwe mbakwana bakkiriza naye mune enakwanya akawala tekamumanyidde musima akalindirira Yesu waako. Abagamba wayita wiiki emu ennamba. Abaana bo bakyagenda okulya life. Bakirabinga. Kaliddalu ennaku zino ekintu yakikwataganya. Yalonda kifo ki gye bagenda. Music gwe babeera bagenda obbasabula. Bayimbi ki be bagenda okuleeta. Banoonya obusende bwabwe ssebo mpola mpola. Babukuulakuula awo. Ne bajja babusaasaanya. Bano be bantu b'osanga bawoza mbu obulamu bwa kiseera. Naye bwanga bwa kiseera lwaki bw'olina obutono obujjaajaamya? Bawoza sitwagala stress. Ani yagamba nti omwenge gujjawo stress? Bwegenda obuza abatamiivu bajja kukubuulira. Omwenge gwongera ddala stress. Guleese ebizibu bingi mu bulamu bw'abantu ne mu maka gaabwe. Bano baabano. Annange. Tugezaako okuyiga. Sinema yakoleddwa abaana b'ewaffe wano beeka. Bavubuka bali ku mubali. Mukulu Mutabaazi Ronald nkutubiddeko. Kakano omuziki gwali gutandise. Kalidda lwayingira buyingizi olwayingira talina gwe yabuuza yadde n'asumulula omuziki. Ate kati ku luno aleeseyo ne memba omupya. Akaana kakyali mu Oliver akayingiza mu galenzi ganga no wano olwakalaba ne gagamba baddange. Aleese kano olwaleero. Ekusooka jje amwanjule bulungi. Aleese kano akaniriza gurupu bweziti zoonoona omulenzi yeefula abakufaako naye ng'abalabirala mwana gwe sooka otuule wano. Andi kagambye kakulu bano bajja kakuza ku mpaka kaliddalu nno engeri gy'akalabamu ate omanyi akaleese kyagenda mu maaso. Babeera n'emyenge egy'ebbeeyi ate egy'amaanyi nako bakawadde nywa. Bwe kemwegyesa kanywa. Waliwo awo omulenzi akataddeko keya naawe kaviire kanno kaleke. Kaliddalu naye kwe kugukwata. Agaba bannange. She's the girl. Kano ke kawala. And she wants to join us. Ayagala twegattako ono. So when is your Christmas? Ja. Bakatunulidde. Chris. Yeeyanjula mangu nze Chris. Well, Shami, welcome to our group of happiness. Akaniriza. Kuba nti kabeegaseeko. Wabula abalenzi abamu abaliko
yaye kabakalabyemu omulamwa siri musanyufu ku lwakyo ate ng'oledde babadde balinawo bagirlfriends baabwe simusiimye kiraka kitandise okuleeta embeera enzibuzibu omwana ekisooka ddala ndabira ddala mwana muto ono yawudda wabbali n'agamba waya akawalako sikasiimye ezo zitika twegatteko ndabira ddala ng'akaana akato si kituufu omwana ng'oyo okwegatta mu bintu bino naye si kituufu si kirungi omwana bw'atyo ow'emyaka emitagya atwegattemu nti naawe atereka bwe yamuzaala biveeko ebyo naawe tebikwatako gwe wamuzaala lwaki weefula gwe bikutteko ennyo ffe twamuzaala bagambe bw'aba yagala twegatteko muleka atwegatteko naye nga ne kano bagezezaako kukabuulirira wonna ekalemerako nkawozambu kakulu ekimala kirada ndaba mwana muto ono yalemerako nga bagamba naye nze ndaba ng'ono omwana omuto ddala kumwe annange asobola kuwaayo omwana w'omuto bw'atyo yabagamba bane mu bulamu bwa ddala bintu nga bino singa namwe mubadde bazadde ani kumwe yandizadde omwana we n'amuwaaya ajja mu bintu nga bino bye tukola n'abasajja ogenda okubeera n'abasajja kunywa myenge kuula ssente waaye ffe tumuzaala wamma atwaleese poyinti babeera nno bali awo waliwo omulala eyajja abeegatteko bagenda otambuza amaaso babadde bemulugunya ku yakajja nti muto naye ate onazze liyo jjibuji bambi bujje wabula mulalo lyagala obeegattako linyumirwa obulamu yatambuza amaaso ono bugalubindi ngono naye agamba nange njagala beegattako mmwe baana mmwe bugalubindi yagamba te tetugenda kusirwala busirwazi gwe ogenda kwegatta ku bantu yitawo genda eri yamwetika agenda musula busuuzi waweeru tebagenda kuviirako baana babandi kwononeka nga balabirira ddala munnange tudde eno mukazi watte omulokole obulamu tebunnaba kutereera wabula mukazi wati yasigala agezaako ayina we yagenda ku kkanisa emu eri okumpimpi awo sumba yamwaniriza ayingire munda biki ebyo ngamba nze kwogerako naye koye biki Mwaka gumwe emabegaawo. gulinga mwaka gumwe emabegaawo musumba Alina obulamu obwaffe. naye n'obulamu buno bwaffe obw'ekikyayi nga bunyuma Kala. tayambalanga nanyumirwanga obulamu kasente nakuulanga kaaliwo Nja ne nkusinkana kubo. Nali ninze. wabula omusajja gw'olumu nali neesabulidde engoye zange ngenda kulya bulamu nagenda nenkuyitako ku kkubaawo nenkulaba ng'obuulira enjiri evangelist yali ku kkuba ebigambo byayogera mukazi wattu byamukwatako nnyo kati asazeewo azzeeyo eri evangelist yamubuulira enjiri mukazi wattu yali yeesutidde engoye ze agenda kulya bulamu omubuulizi w'enjiri ebigambo byayogera mu butuufu byamukwatako nnyo bwe yali ng'ali awo alindirira emmotoka ziggweyo asala ekkubo Ebigambo bye wayogera. ng'agamba ebigambo bye wayogera Yandeka kyekimu. bwe nabiwula mu butuufu byankwatako nnyo tebyandeka kyekimu nti amiina Ekiro ekyo era ekiro ekyo nga ssaawa 6. zaalinga ssaawa 6 mu masekkati g'ekiro Omuntu ng'ampita. nawulira ddala eddoboozi ly'omuntu nga mpita amunnyonnyola ng'amuyita Joan Emirundi egyo. yampita emirundi 3 miramba nga mpulira Nawulira nga ntidde. bwe nawulira eddoboozi nawulira ddala nga ntidde nga nkankanya Ne nfukamira wansi. kubanga yali mu kisenge ng'ali yekka wabula yamanya Katonda yali amuyita n'afukamira wansi Joan. Nenkyuka noonya mpita nga simulaba. eddoboozi yaddamu ne limpita nti Joan nenkyuka ndaba mpita nga simulaba kyokka nga mu kisenge mwene ndi mu bwomu Mirira ne ntuuka ku luggi teri gwe ndaba. nentambula nentuuka ku luggi nga tewali gwe ndaba Nnyo. anyumiza musumba Ngambi ennyumba eno etandise kubaamu
Enyumba nalinga njibeera munzika nenda nikugaba naye emizimu gye gimpitira mu nyumba erimu masitaani ki ekigenda mu maaso. Ddoboozi lyamugamba ave mu nkola zembi. Kama Katonda. Ddoboozi bwe lyangamba bwetyo lingamba naye Mukama Katonda. Nkeera n'enziruka nkusange we waabadde. Kakano bwaki enkeera nadduka ngende nkusinkane we wali. Bwaki Bwakabaka obutukuvu. Nanga bwe wali obuulira. Ndabe nga nange nyingira mu Bwakabaka obutukuvu gwe nga bwe wali obyogerawo ku kkubo. Bungi nakusanga simanyi oba onzijjukira. Ekirungi bwe najja nakusanga wayisa akabanga kanene simanyi oba onzijjukira bulungi. Ntwala mu Bwakabaka bwa Katonda. Obulizi w'enjiri ye yamwatuza obulokozi. Ye ng'omuweereza wa Katonda yasanyuka n'agamba naye Mukama agulumizibwe. Angako mirembe. Naye mukazi watunganga mu bukyanganira okukaba naye amazima gandi sifunanko mirembe. Nalina mikwano gyange. Nali nyina emikwano. Katusanyuka wamu. Nga tusanyuka tunyumirwa tuli obulamu tulina akasente. Bayita bagambe nga bwe naalokose. Nabayita nga njagala mbanyumize nga bwe nalokose nakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange. Ye bwe nabanyumiza. Omukwomu banvuma ne bankuba ne bansulawo bonna banjabulira. Nanvaako. Olwavaawo. Bwe navaawo nno nga maze obbagamba bonna banneekyangiddeko. Wa maama nsaala. Ngende wa maama waakiri mubuulire. Nga ni musanyufu. Maama leero nange ontabudde. Mukazi wattu bwe yajja maama we yakanyamugamba waayi leero ng'oli musanyufu nnyo ontabudde n'okuntabula nti era kyekyo. Wangi. Mpulira bwena mpweweddeko. Mukazi wattu ng'agamba naye maama mpulira nyina emirembe nti wangi nti Onjagalaza. maama yamugamba tonjagalaza gwe mwana gwe. Olonze ebikutiya bya ssente kiki nti nange maama leero kyenguddeko toyinza nakikkiriza. Nange maama yamugamba naye sooka ombuulire kiki. Oli omusajja. N'agamba maama nfunye omusajja. Oli omusajja afaayo. Oli omusajja ate gwe nfunye wanjawula afaayo. Oli omusajja kyatalina. Tewali kintu kyonna oli musajja kyatalina. Eri obulamu bwange kyona kirina. Buli kyetaago kya bulamu bwange maama oli omusajja akiyina. Oba kiki oba kiki. Oluddako n'enzungano ono nga bwe bandeka. N'agamba maama muneebadde omanya ebizibu byange ebyalaavu. Nenjagala ono olumala nempala n'oli ate naye nandekawo naye ku luno. Abwe nti tagenda kundekawo. Ono gwe nfunye ngambe talindeka. Lubeerera na lubeerera. Lubeerera ngenda kubeera naye agenda kunjagala. Okwagala kwe tekugenda kwesala. Doyitibwa maama wa Kamalaya kali. Oteredde kati. Ogenda kufumbirwa. Nze nkugande. Era mukazi otyo yagamba maama we nti omanyi bulijjo wano abantu babadde babiwanuuza mboli maama wa kali Kamalaya. Leero nno kati nafunye omusajja. Ko maama ogenda kufumbirwa nti maama byateredde dda. Ko maama okakasa. Oba naku tayagala kumanya. Anaakukiriza nti oba nnakuba bizibu oli omusajja tayagala kumanya ye yansiima. Bino byanyumiza musumba. Bwe yadda maama we bwe yamunnyonnyola. Oba obadde naye kuva dda. Maama yamubuuza nti kati ono omusajja mupya oba be bamu ku bantu babadde olina emabega eyo. Ye afaayo ayina keya. Kubanga omusajja mumanyiiko bingi nti afaayo ayina keya akwagala. Kati obadde obeera naye nga kwegamulinda kati obadde ng'omusajja ono omuyina nga mulinda lw'olikakasa nti yeye yennyini agenda okutwala ojjo ŋŋambe oba waakamufuna. Bulijjo anoonya. Ng'agamba bulijjo munaye omusajja ono abadde annoonya. Nga tanfuna. Nenze mbadde simulabawo. Nze ate nange munnaye mbadde nga simulabawo newankubadde abadde nga nkwana nti bannange. Mukama mulungi. Maama yagamba ate Katonda asusse. Kati kankubuulire. Mukama mulungi. Nze onda wano maama wo. Kakati nze nga maama wo kankubuulire kino. Kulaba maama. Egala. Nga wafunye omusajja muga. Bwe kiba nga wafunye omusajja Mukama tumwebaza olw'ekyo. Njagala ebintu ebyo. Wabula nze gola maama njagala ebintu bibiri. Njagala tanka kubanga danetera amazzi. Maama agamba ayagala tanka kubanga gwabadde asomba amazzi kati omusajja agenda kutwala. Sasulira ki? Yaka. Ekyokubiri gwabadde asasula yaka wane eno yakagwerako kumukumu kakati bwe kiba nga bakutwala omusajja mugamba angulire essola. Aga. Maama yayogerawo ebyetaago bye. Tugenda mu kifaananyi. Omuwala byateekwa okugamba omusajja amuwe mu kwanjula. Byoyagala. Omuwala yabuuza maama byoyagala nti byebyo byokka. Wenti. Ko ye ndize kasita neewombeka n'ensaba bwe nti. Tuwonye. Omusajja ng'aleeta nti tuwonye. Ekugambye kasita tukola bwenti. Maama yagamba naye anaabituwatika sitangira bugizi bwe nti n'ensaba ye ng'aleeta. Kyenyumiza byonna afunye omusajja. Maama yagamba naye waayi. Bino byonna tubyogedde ofunye omusajja.
yani abeera wa kabira ki amanya ge banange Ddungi. omuwala ngagamba erinnya ly'omusajja gwe nafunye ne maama Ddungi Nakulyatula mpulira omutima gwange nga maama nze kenyini nga sinaba kulyatula mpulira omutima gukyusa n'enkuba nga mulungi ko maama ate ng'omusajja afunye musufu bulala naawe anti maama omusajja gwegamba waddeyo okundabirira. eyeewaddeyo okundabirira Waddeyo okukola buli kimu. eyeewaddeyo okukola buli kimu okunjagala okunfaako newankubadde nga saakula bulungi n'amaka genvuddemu maavu Amuyita omusajja we bamuyita Yesu Kristo. Maama yagamba Katonda wange obwedde omwana ali mukuŋŋamba bino yukaye maama badde asanyuse nnyo n'atuuka nti omusajja mugamba angulira essola n'ettanka yagenda okuwira muwala wa muga nti omusajja obwedda gwegamba gwenfunya njagala ennyo anfaako ye Yesu. Ko maama gwe bw'oba nti n'ogambye ofumbiddwa Yesu bw'oba ongamba nti ofumbirwa Yesu gwe muwala wange nkuwadde ebintu ebyo ntaddewo ebintu bibiri londawo eki londako ekimu ate kola nange maama wo maama yamugamba nti either sigala mu ddiini yange nze maama wo tuli bamukomba mu ddaali bemusiiba ku nguudo bw'oba ogamba mbw'olokose oyagala kufuuka abaneno banno bendaba ku maguudo wali eri bali mu kubuulira njiri bali mu kulya nfuufu oti fuluma amaka gange sikyakwetaaga wano nkuwadde ebintu bibiri nkuteereddewo ebintu bibiri ate londako kimu. omukwano gwange mukazi wattu byali mu kunnyonnyola omusumba bukyanga yalokoka mba excited ne muwuliriza nange muntu ebintu byeyongedde kubeera bibi akunfunirayo ekirimu n'agamba munnaye juzi ebanguwa mu nnyumba waliwo omukwano gwange yajja nagamba yalina kyayinza okunkolera kwebiri ne muwuliriza no gwangangamba tingenda ensanyuka omugana nga ndowooza wakira amagezi gagenda okupa gagenda okukoloba agenda kuntwala nsuze wabula yafunikidde ngamba mugende ew'omusawo omuganda kyenjagala okugamba omusuma yamugamba munegwe ng'omulokole byoyiseemu bonna banno babiyiseemu kyenjagala okugamba kyekyo nti bonna babiyiseemu wano Katonda ampisiza wala nange gwolaba wano ng'omuweereza Katonda ampisiza wala buli omu ku ffe munnange alokose ate ffe abalwanyi okwagala okuweereza Katonda tuyina omuliro mungi nnyo gwe tuyiseemu gwe nasaba gukkiriza wabula munnange ogenda kusaba ate ogumiikirize ge magezi gamuwadde era ge magezi ge tuwa buli mulokole ali eyo oyinza oba bwewalekuka ebintu byafuukuuka ne bibeera bibi nnyo woosula ne wabula ekyokulya ekyokunywa ekyokwambala ekirungi ne kibula wabula ate toteekwa kwekkiranya kutandika kwetunda kkiriza Katonda osome Bayibuli yamugamba soma Bayibuli za Katonda okukolera kkiriza Katonda okukolera tewakkiriranya lindirira waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu Baluumi 8 kiri mu Baluumi 8:35 amwadde n'ekyawandiikibwa Pawulo okuva ku kwagala kwa era nga mu kyawandiikibwa ekyo waliwo ekibuzo ekigamba ki ekiri twawula okuva ku kwagala kwa Katonda kitegeeza tajja twagala tetulowooza nga nti bwe tuba tuyise mu mbeera embi nti Katonda takyatwagala enjala oba buliba bulwadde oba kusula bweru oba njala oba kutulugunyizibwa oba kutiisibwatiisibwa byonna newankubadde nga tubiyitamu ku lwa Kristo naye mu Bayibuli bagamba ebyo byonna kasobera ng'obiyitamu lwa Kristo ogumanga n'olindirira ali okuyitira mu mbeera ng'eyo ekyawandiikibwa ekyo bakiwandiikirira abantu abalinga ggwe nange embeera embi abayinza okuba nga bayita mu mbeera bwetyo nga batugamba ne bwebeera mbeera mbiiki kkiriza Katonda agenda kukulwanira Katonda ajja kukulwanira abaali bakudduseeko bonna egyo gyonna emikwano gyali gikudduseeko kebeeraani obaani newabeera nga mama we yakugoba ewaka gwe gumiikiriza Katonda Katonda ajja kukukolera bonna bajja kudda twagala okwebaza musumba yamuzaamu amaanyi olwamala n'amusabira ki kye tuyigamu bangi kufa abalokose nga mutufu ebintu si birungi funanga mukakasera ogendeko ewa musumba musabeko mwenna ekintu ekyali kye tuyize tuliteekwa okulindirira okwongera okusaba n'okunyweza ekigambo kya Katonda nga tumanyi nti Katonda eyatuyita yatusindikira omwana we yafa ku lwaffe mwesigwa ajja tukolera go ge mazima Katonda aba alabira bajja kukolera amazima gali nti olumu embeera bwe zigwawo ogenda n'owulira dda nga zikumazeewo olumu n'olaba nga olugoye lw'oyambadde baluyita buswavu kusekererwa kugeyebwa naye lindaku Katonda abajja kufuula obujulizi so si kugwate ogwemu amaanyi nga bagamba waayita emyaka 2 oluvannyuma mukazi wattu nga agumiikiriza alindiridde Yesu Katonda nga bw'ali omwenkanya asobole kuba ekkuba awatali kkubo tuddamu okulaba obulamu bw'omukyala nga bwakyuka yali talina waakusula nga n'ebigere byavunda nga talina kyakulya
mikwano gyonna gyamuddukako uno ku luno ali mu maka ge atudde alina mu kusoma bayibuli yali talina ssente zisiba nviiri kati uno n'akaviiri yakasiba eyali omusiiwuufu alina ne ssente sebe ezisobola okugula kazigo tagula buguzi bwe ennungi kyokka asobola n'okugulyako eyaringi sebe ezisobola okukwata squeeze nga n'akantu akatono nga earring tosobola kukagula mukazi watte obulamu bwakyukira ddala katonda yamulwanira wabula ate abamu abaali bagaana okulokoka bo nga basigala mu bulamu obw'ekiyaaye mukazi wattu yaali wano ali mu nnyumba ali mu kusinza katonda tayinza kukuba nnaku n'agikwerabiza n'otamusinza mukusinza Chris yali yamugamba abeeno yatuuka ayita wabweru agenda okuyingira yagamba yiikyo wadde ate kiki kyoliko wano nti yingira Chris yewunyiza yasemba okulaba Joan nga yina afaanana bubi n'omukwana yali amukwana ng'alaba nga gwakwanye gwayamba obuyambi wabula bazzeemu okusingana nga Joan yamugamba waayijanga otuule wano nga Chris alaba n'entebe ze bamugamba okutulamu mutufu tagwana zituulamu agamba kantule wansi nti totula wansi nawe tula wano mu ntebe nti lwaki totula wali mu ntebe nti entebe z'abandi zirika ate enkyafuwaza zaaki kakano Joan kwe kujja amugulirewo ko wano kafuriji atambuza amaaso Joan bwamugamba mwana gwe natumaze ebbanga ddene nga tulabagana nti era ddala wayise emyaka 2 miramba amugamba munnanga akasimu ke nali nnyina kaafiira ddala namba zammwe mbadde sikyaziina nga ne bwe njagala obbalaba sikyasobola kubalaba yamuleetera amazzi Chris asazeewo se okutula wansi ku tiles wadde kutuzi Chris n'anywa amazzi naye bw'atambuza amaaso yamubuuza owaayi Joan nti yamubuuza waayi naye Chris bwe yayambalanga obulungi nti wali buzibu engoye zange zireke oyagala boss yagamba mwayagala boosi wano wazze lino liringa oba ddwaliro agambye ono waayi sooka ompitire ku boosi wano njagala basaba mulimu gwakusaawa lujja kwayeka ngende nkuyitire boosi olwadda yamugamba Chris nti nze gwoyogera naye nze boosi oyagala nkuyambe mu kisemu gwe boosi nti nze nanyini wano sagala osange kyendiko mwana gwe sagala ate onsagise kubanga ekyandeese ensonga eri siriyasi njagala boosi yajja waali ng'amugamba obwedda kyegamba kyekino nti sooka otule mu ntebe nti Joan leka kuntuuza mu ntebe z'abasajja amazima gali nti ndi munaku laba nzenna bwe nfaananako yekkakkana nze mugagga nze nanyini kifo kino n'olwekyo owulira nga aliyo wakasigenda kuvunaana tuula munna okakasa ntuule nti yamugamba okakasa ddala kino ekifo kyokoye nti ono Katonda gwe nakkiriza ne nnindirira yankolera koye Katonda oyo gwe wakkiriza yakolera bino byonna ye yakolera bino byonna gwe mwana gwe twasekereranga laba ennyumba bwefaanana n'ogula n'emmotoka ngirabye wali bwe mbadde nzija Joan mwana gwe onsabireko waakiri nange nsaba onsabireko nange Katonda oyo yakkolera nange waakiri akole ewange mwana gwe kubanga ndi bubi mukazi wattu bwe yaguma n'ayita mu mbeera yonna gye yayitamu yafuuka obujulizi obulamu naye ensonga nkulu nnyo mulokolo ogiyige mweno sineema gye tulaba olwaleero mukazi wattu yajja gy'ali okumugamba leeta emikono gyo ebigambo bye ngenda okwogera bwe by'obuddamu naye ate sooka olindeko mbadde neerabidde
Mami yankubidde ku abaali awo nga banene maama wamukubidde. ebbanga. Jjukira maama we yali yamugoba. Ngagamba wayise ebbanga ddene nga tetwogera naye ndowooza maama talina na nnamba yange naye maama olwaleero naye ankubiddeko. Halo mama. Kwe kujja agikwata nti ogamba tyeyo maama. Oli otya Joan? Maama no naye munange gyali yagamba owaayi Joan ogamba ki nti gyendi. Mwana wange. Wanji. Maama kyandiba bami ng'omutima gumulumye. Byonna ebyaliwo. Era yakubira muwala we n'amugamba byonna ebyaliwo. Bwabeera. Sawa obinsonyi omunaye olumu bagamba mu omuzadde tasobya naye nze ekirabye nasobya. Obya. Nasobya. Nkwenenyereza. Muwala wange nkwetondedde munaaye. Era njagala okomewo ewaka. Komawo ewaka. Mama nze sirina buzibu naawe. Mukazi watuganga mama nze sirina buzibu naawe. Wadda. Musonyiwa dda. Omanyi ffe abalokole. Omanyi munaye maama ffe abalokole. Tetusigaza buzibu ku mutima. Tetuteekwa kukuuma busungu, tetuteekwa kusigaza buzibu ku mutima muntu ky'abakoze. Nange. Omama munaye mwana wange nkusubwa. Omukkiriza naawe ajja kukikukolera. Era yagamba maama we nti maama munaye Katonda yannyimusa yantaasa naye naawe singa omukkiriza ajja kukukolako ye kaale. Omwana we yaguma n'alindirira Katonda. Obujulizi bwe tebukomye ku mikwano gye gyokka wabula bukomye ne ku bazadde be. Ffe nno ng'abalokole tuyigira ddala essomo erisinga obukulu waneeno. Ebisoomooza bingi go ge mazima. Ebikuswaza olwaleero ejja Katonda bw'anaabikuba n'akufuula obujulizi bwe bujja kubeera bulamu era bujja kuviirako abantu okukyuka. Munnange eri abatusanga ne baseka naye nga bukkiriza Katonda akyusa embeera. Kakano tetuganya balokoka wabula bakyalya life gye balya life. Abaana abamu baganja ddala okulokoka. Baba no bali eno. Bo balya bulamu. Balya ssente. Bakowa stress. Laba nno. Obulamu bw'ensi eno. Mukazi wattu kye yakola. Weebutyo bwebulamu. Yafuna Chris n'amunnyonnyolamu. Naye bw'oba oyagala obulamu obulungi. Ebintu ebikulu mu bulamu. Weesanyu. Eyo Jose mu nsi empya. Yamugamba mu bulamu bw'ensi bwe buti bwe buli. Bantu babeera mu myenge naki. Naye bw'oba oyagala obulamu obupya oteekwa okwewayo eri Katonda. Chris waali bamunnyonnyola obulamu obupya obuli mu Kristo Yesu. Bano bo bali mu bulamu obukadde. Laba nno. Osanga omwana ali mu 6 kyokka ng'ali mu kwegatta. Nenjijukira. Mukazi wattu ali wano ne Chris amunnyonnyola. Yamubulidde enjiri n'alokoka. Ndongo mwenge. Ng'amugamba olumu abeerawo n'ajjukira bye baakolanga. Kunyumiramu ebyo ebiseera. Kunywa mwenge. Ng'agamba ekisinga okwewuunyisa byali bitunyumiramu ebyo ebiseera. Sinkugambe bwe navanga mu ndongo. Naye Chris amazima gali nti bwe navanga mu ndongo. Essanyu lyange lyonna lye navanga nalyo. Essanyu lyange lyonna lye navanga nalyo mu ndongo mu disiko amazina amangi ge twalinga tuzinye bwe naddanga ewaka emizimu nga ginkozesa. Bali mu bulamu obupya obuli mu Kristo Yesu. Bano bali mu bulamu obukadde. Bino namunaye abaana be babeeramu. Anti olaba. Bannange nti kwata flying kiss nti naawe keekuddire. Kati beerawo kangende neetereeze. Kye nayitangamu. Naye ng'ono omukazi ayogera ku bulamu bwe yayitamu. Tegeera ebintu nga bwe byantuganga ekiro. Nga munaye emizimu gyankozesanga ekiro ne gintuga. Nga ku mpeke y'otulo. Saafunanga natulo yesu olwaki nayagala nga ngende mbere mu disiko. Buzaabuze ku bulamu. Munnange omulenzi bo bakyali mulamu bwabwe bwedde obw'ekiyaaye. Bulamu bwakwenda. Baasoma baamala kati omulenzi yapangisa karuumo ke. Afuna TV ennungi. Nsene. Afuna obuwala obw'enjawulo obujja ne bumulaba ne abwebakako. Naye ng'ebyo byonna bigasa ki mu bulamu? Mu bibbaala ebyo bye twabeerangamu. Mukazi wattu ng'amugamba ebyo ebibbaala bye twabeerangamu. Saagala kudda waka nga bukyali. Nalwangayo nga saagala kudda waka ng'obudde bukyali. Oli yalokoka. Bano abatalokokanga bo baabano. Annange bwamuleetedde akalabo ka ntale. Kajja akasabuukulule. Agenda okasabuukulule mulenzi yalaba yagamba banna. Naye okuva n'akkiriza Yesu. Mukazi wattu abadde awa Kristo obujulizi bwe. Ng'amugamba okuva lwe yalokoka. Tuukanga. Bigezo tebibula. Siganya akaseera kaatuuka ng'ebigezo bisusse. Fuba nnyo okusaayo. Sitaano manyi abaalwana labe ng'akuze emabega. Ojabbira. Bw'obanga omaze okulokoka naawe nga bw'olokosa ojja bbiraba. Lw'onywera. Wabula kulwana. Era ku Katonda.
n'okukkiriza n'okujwera mu Katonda kyekiyinza okuyamba okuyitawo. Situganye oli agamba munne kunywerera mu Katonda. Bano counseling bo gye beewa ya mwenge. Mulenzi wundi aggyeyo obugiraasi kye bagendako basooke bakinywera omwenge. Annange ye naye yakola omwenge ate wakuba yali satanic agent. Ovanga ku kintu kyonywa ne kikwerabiza nti oli muntu n'obeera nga atategeera. Ekintu ky'obadde oyogerako. Tudda ku bano. Yohana yabulidde Kristo obujulizi bwe. Kuva ku lunaku luli. Yamugamba mwana gwe kyebadde oyogerako nkitegeera. Mukama Katonda obulamu bwange. Kuva jjuuzi ne wambulira enjiri n'enda okukola obulamu n'embuwa Katonda. Omutima muli. Mutima muli. Mpulira emirembe. Amazima gati mpulira emirembe. N'engeri gye ndimu. Nyina engeri gye ndimu kugamba gye neefiiringamu ennaku zino. Nga tukyali mu byensi. Ate si bwe nti bwe nawulira nga tukyali eri mu bintu by'ensi mu disiko n'emyenge. Kye nafunye. Ndabira ddala kye nafunye. Kakasa nti kirungi ku sayidi yange. Kiteekwa kuba kirungi ku sayidi yange. Ate kirungi ne ku sayidi yo. Ngamba ati ngenda kukigabana n'emikwano gyaffe. Era nga ne Kristo agamba ayagala kugenda wakiri asinkane bali abaali bakwano baabwe babuulire enjiri abagambe dda nti yalokose. Kubanga kyafunye ekirabo ky'obulokozi agenza okulaba nga kimutikudde emigugu gy'ayina. Kati awulira muntu mukakkamu muwewufu alaba wakiri obulamu butereera. Bayagala okujja okubuulira enjiri nababa enjiri gye bamanyi. Enjiri yakwenywesa yakwenda. Kati naba Kristo alokose wuuno ajja anoonya banne. Wabula baba benjiri gye bamanyi kyaputa basoma za sitaani njereere. Kristo ajja akonkona. Wabula kye bagenda omugamba wano wali ogezeeko okubuulira enjiri n'okonkona abantu ne bavayo n'obagamba naye ndeesa amawulire ga Mukama waffe Yesu ne bakuvuma buvumi. Kristo yakola yakonkona agenda okulaba munnaggulawo katundu tayagala kugulirawo ddala ayingire. Yamubuuza waayo olina gw'oli naye nyina n'ekintu ekikulu kye njagala okugabanako naawe. Kiki ekyo oba ate naawe oluggi aluguddeko kati nyakulaga tayagala ayingire nti waayo wandinese nyingire nti kiyagala kugamba kali kaddemu kakkiriza nti ate nyina gwenfunye nti okakasa mulungi olwo gwenfunye kuno bulungi. Akawala nomwe kali mu nnyumba munda ono ali mukutotolera munne mwana gwe gwenfunye olwaleero wakabi ayina laavu. Yesu kugamba muwala ki oyo ndyankugamba Yesu ti gwe Kristo. Ate ky'obuuza okimanyi. Kristo gwangamba Yesu kyogamba walokose ndi ate kyokibuuza. Era ekindeese wano kubuulira njiri Yesu Kristo mwana gwe akwagala Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu teri agenda kugenda eri kitaffe mugulu okugyawo ng'ayise mu ye. Atandise mubuulira enjiri munne yamugamba waayi sooka olindeko kanzije kanfune essaati nzije ombulire bulungi enjiri. Musajja nti yasanyuka ati kyeka ngenda kubuulira mukwano gwange enjiri. Olwadda yamuyira amazzi twala eri. Ani agambe munneetaaga Yesu oyo gwezze okunnyumiza wano eno. Eyali agenze okubuulira enjiri bamuyira amazzi. Ozannya ggwe. Musajja wattu yagendako ne mu ddwaliro bamugyeko omusaayi bamukebere. Jjukira obulamu bwe yali alimu edda bwali bwa kisiru nnyo bwali bwa kiyaayi. Yali mu bwenzi obutakoma. Sanzeewo akebeze omusaayi alabe ebirowoozo byamudde emabega n'ajjukira bwe yabeeranga mu bulamu buli obwedda. Bino bye baakolanga nga balinga batamanyi nti siriimu gyali. Naye kaakati atuuse akaseera k'okwekebeza ssebo. Mulaba oba oyina mukenenya oba toyina kawuka. Ekirungi bwe baamukebera omusawo yamugamba nti ekirungi munnaye tukebedde toyina mukenenya. Ayise ku lugwanyu kyo nange kyantuukako bwe nagenda okwekebeza ne bagamba siri mulwadde nali ndabanga n'ebyuma by'abasawo ebifu. Kwegamba obulamu bwaffe gye twasookera twabwonoona nnyo nti n'okuba ntukyali balamu olwaleero twayitira ku lugwanyu. Kisa kya Katonda okuba nti siriimu situmuyina ng'emazima tudda ku kaliddalu waffe. Bano bo bakyali mu buli obulamu obukadde bakuula banyumirwa layifu. Munnaabo bwe yalokoka bo bamugamba wa ffe tokyalina mukwano gwaffe. Kakano munnange omu ku bo aba ali gy'ali
yakwata remote n'agenda anyiga TV. Ekyamumisa TV bwe yagendako nga mukwano gwabwe Joan oli omukadde gwe baayawukana naye nga amaze okulokoka, gwe baasema okuwulira nti ali mu mbeera mbi atandise n'okuvunda. Genda okulaba omuntu gwe badi balowooza nti ensi emunyigidde ddala emutadde wansi ate nga yali ku TV zaabwe yayimba. Yakyewunya n'agamba ye Joan kyeyakola yakwata mangu essimu ye ng'akayimba tekannaggwako, akubira omu ku banne abagale tibadde muli kumpi ne TV zammwe muteekeko mulabe. Yakubira Natasha kaliddalu asooka amunnyonnyole kyowaayo sooka oteekeko mangu TV yolabe Joan gwe twali tulowooza nti ensi yanyiga uno yaliko. Yakuba bwe yakuba essimu naye akaliddalu yali kweri ayina ringtone ziri enzibu. Abaana bawala ennaku zino babeera n'amasimu naye essimu ye egenda n'evuga ogenda okulya ringtone eriko nga nzibu nnyo. Jamugawo waayi mwana gwe kino kyerebe sinza kiraba nzekka oli ku kiti badde nkyebase anti yasuze mu disiko kwe kumugamba kati kiti sooka ofune awe mangu remote oteekeko TV yo teekako Kingdom TV olabe nti agenda okuteekako TV ye Joan gwe baali balowooza nti ensi yanyiga ate kati Joan ali ku TV ate naali ku TV talabika ng'omusiiwuufu ng'omukovu yagamba yiye ono mwana gwe twali tulowooza nti ensi enyiise tetutuuka n'omusekerera nti yalokoka kati ate wuuno ali ku mativi gaffe yagamba nedda sinza nakikkiriza kino noono munne yamukubidde essimu ali ku TV ali mukuwuliriza kayimba akayimba ka Joan ayimba ku kwagala kwa Katonda kwalabye nga kumuzje eri wansi mu nfu mubitositosi era nga Mukama amukoledde obujulizi obwa ddala ayimba ku bulamu bwe tugezaako okuyiga singa onywerera Katonda w'amaanyi ekimala okutereeza ebintu bijja kukyuka. Gwe n'omwana wa Katonda badde ali eyo nga munnange waggwamu amaanyi wagwa olw'okuba obwavu bwasukka baakusekerera ekisusse baasekerera engoye zo akasimu ke wali okutte tewekkiriza sigala ng'olindidde Katonda. Amazima gali nti ennaku gy'oyitamu ebintu ajja bikyusa bijja kutereera ajja kukuwa obujulizi obwa ddala. Kakano munnaye mukazi wattu nyambye nnyo Yesu ali mu kuyimba obulungi bwa Katonda siri kuvaako abanga n'okulokoka bo nga balowooza tetuyinza kusirwala bwe tutyo ate kati be bali ku mativi gaabwe gye bamulabira Katonda asobola okuyimusa n'akufuula obujulizi obwa ddala. Bano bajjafule be muwulira olwaleero be twayolanga ebisasiro awo katale nankulabye ekasubi nankulabye mu kiyaaye naye olwaleero sebo Katonda obulamu yabukyusa nange akaseera bukajja kayita mpola mpola ne Chris yali alokose Katonda yatandika okumukyusiza obulamu mpola mpola gyenvudde ddala sinatambula bulungi oba ali awo abyewunja bannange oli negative ng'agamba bane ekyewunyisa okubanga ndi negative ng'ofukamira wansi ne weebaza Katonda. Joan yamugamu naye awo ofukamira ne weebaza Katonda ko yenna mwebazizza mu Yeremiya ng'agamba Katonda yagamba mu Yeremiya nti ye Mukama wo ntegeeza Katonda yakutonda yakumanya dda nti ye Katonda eyakutonda yakumanya dda nga tonnaba nagenda mu luto lwa maama wo buli kimu n'akiteekateekera kijja kubeera bulungi naawe. Katonda yali yakumanyira yakutaasa siriimu situganye kale bali balokose bano bali eno bali mu bulamu bwaswaga bali mu kunyumya bali mu kwekubya ziserefi kakando baatandika okunyumya nti muyinza okukikiriza Joan namulabye ku TV nti
Kituufu. Onagamba n'ekituufu bwe yamulabe ku TV n'ankubira nange n'egiteekako. Omanyi okubeera ng'oli mu tulo. Rina n'ankubira essimu. Kalida lunga agamba nabadde ndi mu tulo Rina n'agenda ankubira essimu. Omanyi okuwulira essimu ng'evuga. I picked the call. Otulo twabadde tuntutte nnyo bwe nawudde essimu ng'evuga ne ngamba kamale gagikwata. Bwe nataddeeko nno TV teeba ki? Natasha, zuukuka teekako TV olabe kyo kiri ku TV. Anti ono yabadde angambye gwe Natasha zuukuka. Oteekeko olabe ki ekiri ku TV. Kuye mukoteekako TV, guys. Bonna yangu yokuteekako TV badde baana mmwe. Mwana gwe Natasha. Nga ndaba Joan etye kiki? Baana mmwe Joan yabadde alabika bulungi. Joan nate gwe ndalaba esi oli gwe baatugamba omusiiwuufu alina ebigere ebivunze kuno yabadde alabika bulungi nti nammwe muleke. Joan yabadde sopa. Amazima gandi nti yabadde hoti nti naawerekanga sente yazijjawa. Ate gwe banyumiza yangamba bayinza n'okuba balabe muntu mulala ne balowooza mbu ye Joan. Jukira abo baagaana okulokoka. I really want to find out the secret behind this salvation. Kalida lunga agamba mutuufu njagala ategeera ekyama ekiri emabega w'obulokozi nti ekiki. Naawe ogenda kwonooneka. Jukira wano bo tebaayagalanga muntu alokoka. Wabula Joan bwe yaguma mpaka ku nkomekkerero afuuse obujulizi obulamu. Amasomo ge tuyize mu sinema eno gabadde mangi bulala. Ekisooka baatulabudde sinema ng'etandika. Tikiri eri omuntu okusalawo okutambulira wansi w'ekizikiza oba wansi w'ekitangaala. Ekitangaala okitegedde ekitangaala ye Yesu. Ekitangaala bwe bulamu obulungi Katonda bw'atuwa. Nga togenda mu bwenzi, tonywa myenge, tofuuweta njaga, toyita banno batwala mu bifo gye bagenda kwonoonekera. Wabula bayita batwala mu kkanisa n'ebintu ebigenda bagasa. Wooli awo gwe kasobera ng'obadde sinema eno. Weewombeeka. N'ogamba nti ayi Yesu. Obeera ontegedde nti gwe kitangaala. Ntegedde nti gwe wajja n'ofa olw'ebibi byange. Nzikiriza fa olw'ebibi byange. Sangula amannya gange mu kitabo ky'ababi. Mpandika mu kitabo ky'abalungi. Naza n'omusaayi gwo. Okuva n'olwaleero ndokose. Awo oba okoze bulungi. Wabula ate mu ngeri y'emu. Bw'oba olokose oba bw'obanga walokoka naye okusoomooza ne kusukka mu bulamu. Katonda tomwegaana, tomuta tomuvaako. Nyweza Yesu. Sigala ng'osaba, sigala ng'osiiba, sigala ng'olindirira Katonda, sigala ng'okuŋŋaana. Ezo z'olabanga ensozi ennene ezitasobola kuvaawo. Ajja zimeregula. Enkya bijja kuba bulungi. Musigale nga munoonya ku sinema zaffe